Anange basweeti mwebale nnyo for the birthday wishes. Nsanyuse nnyo buli muntu ampostinze anjagaliza birthday nnungi. Mwebale basweeti ngezezaako okuripostinga but I cannot kubanga muli bangi naye nsiimye. Buli ampostinze ampadde ebigambo ebirungi bawriter abafaani tiimu yange. Mwebale nnyo mikwano mukama abawo okusaba nange ndi happy. Badange ndi happy zenandi wakanera abwenyirira kino kanchijeko tekitutira omukolo. It is the final channel B in the no lero naku z'omwezi 21 Monday 2022 tandikidde mu weekend Jam Festival. Bana yababadde ku Jam Festival mukulikeeyo ekivulu kya Azawi kyasaze baba kyasaze ekivulu kyasalidde ddala bulungi nnyo era nekijjayo enjogera eri Spice Dana yali akayanira award nga agamba temusobola kuwa Azawi award nga female artist of the year titasobola kuŋŋaanya abantu bwe kyabadde wekiti ekivulu kyaganye ate ku side endala DJ binyanyanyanya didde bisowaani omulangira DJ Suuna Ben okuva Masaka omwana yetiribooseza nga muzeyi Jemba yakubye ekivulu. Social media kati kuliko lutalo wakati wa DJ binyanyanyanya DJ bisowaani DJ biyindo bigeregere DJ Suuna Ben yakubye ekivulu nekiboogera ddala kati bagamba ba DJ bawano abeesunga eno ba After 5 Rogers oba Mase oba biki musobola okuba ekivulu ng'ekyo enjawukana eyinza kuba mu ssente naye kyenayagadde ku bantu ba DJ Suuna Ben be bajjayo kiri kyennyini ekitujja obanga ku muntu ogenda mu ndongo ng'agenze n'ettabi anyeenya banyenyeza ebikola ng'oza bali kadodi ire ekivulu kiba kigendamu omukulu Alex mukulu yandigambye toyinza kuzina ng'owunya no toyinza kusanyuka ng'owunya bwotyo naye nga babe Masaka bagamba twasindika ensenene e Kampala katutandise n'okuleeta abantu. Masaka was brought to Kampala DJ Suuna Ben wabula ekyennaku poliisi emunonya olw'okutegeka ekivulu nga tagoberedde SOPs. Poliisi emunonya okutegeka ekivulu nga tagoberedde SOPs bagamba kyasuse ogw'omulamuzi bamuyise ku police headquarters Naggulu annyonnyole ku kivulu kino yakikoze atya nga talina lukusa. Nali manyi baatuta netuddayo mu nnoma era wootambula munnaayi okujjako fe ab'olugezigezi abantu tebakyayambala zi masiki ogenda bugenzi era bwe kityo ekyabadde. Ene okweyongerayo Omunigeria Chike Chike ono yayimba n'akayimba ne Rema akaloko oba biki webityo. Chike yazze naye yavudde Uganda ng'akaaba abawala b'e Uganda agamba abawala ababiri abajja ku siteegi ne bamweyambulira ne beefungula ne bazina baali babbi bazibu bamubbako shades ze kati tunoonya omubbi wakati wa Etania ono azina ku NTV Etania azina naye kyesinga omwagalako kwe kwayuuya omwana ayayuuyiza mu microphone ne mu kamera kimu bibiri n'ayayuuya lumuna omuna alowooza engege eze ku TV yange naye ndokulaba nga Etania yayayuuyiza ku microphone naye waliwo abala Etania ne bagamba omwana engeri gy'ayinza okuba nga ayayuuya ku microphone ono watuuka mu kutumira alabika wa tabbu emyaka 18 akitegedde nti Etania nga yatuuse mu kutumira ku microphone alina okuba wa tabbu emimwa Katonda yagikola nga gyegyo Etania ye trademark ye. Anyway era n'omulala gwe bagamba ayinza okuba nga yabbye shades zino ye Evelyn Namulondo ono mbu naye yatutteyo figa ye n'azina n'omuyimbi Omunigeria yagenza agamba bannaaye omu kubo yabbye shades zange era woolaba ku Etania nga anyumye oba Evelyn Namulondo mu shades ez'ebbeeyi omuyimbi Chike ewe Nigeria bamulese akaaba. Anyway tukyeyongerayo mawulire amalala. Chosen Becky yabadde birthday yo mu weekend era Chosen Becky ennaku zino ebintu bannaye Becky ako kadoleke wayambadde nkeetaaga bannaye osobola okumbulira gye wakagula nange nenkagula kubanga wanyumidde Becky bannaye ng'oliko omukira ng'oliko omukira ne ngamba Becky tagenda mu mazina g'enkima
ate kati fe abeddira enkima tugamba kasita weetaba amazina g'enkima gumira n'emikira okukoonako. Kati Becky kewayambadde ako kaliko omukira gwansanyusizza nnyo, nange njagala keetaaga. Osobola okundagira gye wakaguze n'embeera nga nzija. Naye kankuwa akatambi kano nga Chosen Becky yeebaza abamubeereddewo ennyo ku birthday. Raido wadde nasigadde waka yagambye Becky bw'oba oli waka siba mu kiteeteeyi kyo. Charles n'agamba Becky wadde oli waka jangu munnayo olabike bulungi akaviiriko. Ne ka makeup Apple Watch n'egamba Becky wadde oli waka ka Apple Watch kalina okubeera ku mukono. iPhone 13 nega Becky wadde oli iPhone 13 yange nega Becky nina okubeerawo wali wonna. Bayimbi bannange bamaama bakulu mu industry bataata baganda bange mwenna mwebale kumpanange. It means a lot. Oh. Hey, my sisters and my brothers, it means a lot now. Thank you for posting me on now. Thank you for the love now. See, I'm getting big now just because of the posts you're posting. I'm now getting big. That dress doesn't fit me, just means now. Hey. This kind of love is too much now. Heather. Tondereza. Omane yazanye yanze. Mukama abawo omukise ne beeyina okwaka ekimuli kikyo. Tweyanze. Mwebale mu post. Ino love gye mundaze bannange genda kunsuula eddala. Ekisanja tekikyalabika. Mama ndeka ndikodinge. Ndibadde manyi Mabirizi. Shamira tulika mu video yange. Oma mwebale kunjagala saakumalayo bigambo banne mwebale kunjagala. Banene yanze banfukamira ekabere n'abekyantuuka ajja kuba tikyantuuka naye nfukamidde mwoyo. Mwebale kunjagala birthday wishes. Deyanza. Thank you. Tweyanza. Mwebale. Deyanza. Thank you. Tweyanza. Roja ku kamera yakute iPhone ye nani nibadde era singa mbadde siri mugumu video badde nnema. Roja mawulire amalala nga tweyongerayo nyongera okujjukiza nti nno amawe gano gakutuusibwako Omuconnect Properties Uganda Limited bakafulu ba real estate business mu ggwanga Uganda wamu ne Jolink Restaurant and Bar ekireka be bateekamuko omusaayi awo okulaba nga tutambula bulungi okutuusaako amawulire gano. Mawulire amalala enanga avuddeyo nannyonnyola n'agamba bannaye lulimu ategeera bubisakkiriza bwenzi naye nalina etteeka lyenyinyonnyola n'agamba kati kabitereeze senga okwatibwa n'omukazi omufumbo n'omusigula basobola okuwa fayini ya nusu 2. Etteeka we ligamba nusu 2 kino ekyennyanja kyo mu ngalo gwe obeera n'omukazi omufumbo manya osigudde ekyebibiri kyo kibeerangawo koyiniyo eya siliva ey'ekyennyanja eyo beera nayo. N'agamba ate banaasalawo okukusiba bakusiba ebbanga eritaweza mwaka kitegeeza ze emyezi nga 9 myezi 6 wegityo nakyo kisobola okukusibya obutasukka mwaka. Ate era n'agamba ng'ogyeko ebyo 2 basobola okukusasuza fayini omusajja akukutte nti Zanera akunywedde we bati nkulina n'ogamba Zanera topaapala nnyo ne bakugamba kuyiririra kukola ki kuyiririra. Naye information tetwagala wano twagattiramu information eyoyo omuntu yenna apaaza omukyala omufumbo ng'omwami omufumbo n'amugya mu bufumbo bwe n'atandika ne beefumbisa ng'omukyala n'omwami. So ogwo omusango ogwo ogw'okupaaza omusajja omufumbo ng'omukyala omufumbo gukyalimu mu bitabo era bakuvunaana oba opaazizza omukyala omufumbo n'omusikiriza mu bufumbo ng'okimanyi nti yali yafumbirwa dda
omusango gyegulira bwe guba gukusse mu ffi bakusiba ebipande ebitasukka mu mwaka gumu oba ne bakusasuza fayini enusu 2 sente za Uganda n'okuliyirira oyo nannyini mukyala enusu 6 okutuuka enusu 12 naye nga etteeka lino mweliri etteeka lino era eryokubaaza okusikiriza omusajja omufumbo n'omutya mu bufumbo bwe n'ogenda otandika nemwefumbiza omukyala n'omwami era nagwo omusango bakusiba ebbaali bitasukka mwaka gumu ng'okusasula fayini enusu 2 oba n'oliyirira nannyini omusajja oyo omufumbo enusu 6 naye nga etteeka liri etwabadde twogerako eryagaagala lyali lisosola naddala abakyala kubanga abaami abaali basinga okukosebwa be baavangayo nebagenda ne bavunaana bakyala baabwe naye abakyala tebaavangayo nnyo ng'omusajja yeesanyusizza omusajja omufumbo yeesanyusizza n'omukyala omulala keesi ezinzo zaali teziriiyo so obwenkanya bwali tebuliiyo naye nga nkuwumbawumba abantu bonna nga bakulanye kinnemye okwogera munansonyiwa naye okitegedde kyentegeeza osasula wakati wa sente eziri nusu 600 n'olukumi kitegeeza oba olinaako 5 ko mu nsawo guno omusango oba ogumaze enanga ayongedde bitabula kati alinga agamba bannaye mukole emisango gasooberamu n'eky'ettaano kyo ojja kuba omaze okuvuunuka obuzibu obwo ojja kuba omaze obuvuunuka naye ng'agambye teyabasindika genda kwetiboosa nakwerigombera ku bakazi bafumbo emisango egyo weegiri naye yeyo ensala yaagyo mu ngeri ennyangu enewe nga tumaliriza mawulire gaffe agaleero omukulu Male Mabirizi akwatiddwa Male Mabirizi amaze n'akwatibwa akwatiddwa Kyambogo University ku geeti y'ebbanda awo ne bamutwala jjukira ono bamugamba okusasula obukadde 300 million ye fayini gye bamuwa obukadde 3 obukadde 3 ate era ne bamusalira n'emyezi 18 kati ebbanga lya fayini lyaggwako engeri gye yadduka okwekweka kati simanyi waliwo abagamba kayinza okuba akabadinga enkya gye bawulira okuweyozaako kwe basobola okumusonyiwa enkya kooti n'emuta naye nga yetwogerere essaawa eno etokotogenda ekitalya yatuuse dda kuba ssebo okukwata leero ate baamusalira sigamba nti bamuleete mu kkooti omusango gwawulirwa kati okujulira kwe kusaalirwawo olunaku olw'enkya oba kugenda mu maaso oba kweyongerayo naye nga ali kitalya baba gavumenti olaba omugezi agamba gavumenti ekunoonya tosobola kugumaza mbiro okugjako ng'ofulumya eggwanga nga lumbuye n'obeerako eyo kuba wano we Uganda kale omusajja abadde yeekwese bulungi nnyo tetumanyi kimumagudde egenda ate ku Kyambogo University naye ng'omukulu Male Mabirizi abadde alopa emisango ne twebuuza Male Mabirizi akoleraani olwo yangambye okukwata omusajja ono baagala kumanya anaamuli emabega ani amuteekamu essente zino zonna eziropa omusango ku buli munnayuganda mu ngeri emu oba endala bujingo ndowooza agamba bannaayi kiwedde tewayagaliza embazzi wali onjagaliza komera kati gwe ligendemu naye bannaaye bujingo yalabula bujingo yagamba temulwanyisa bujingo temumanyi bujingo kati Male Mabirizi ali mabega y'emitayimbwa nyongera okujjukiza amawulire gaffe gano gakutuusibwako Connect Properties Uganda Limited bakafuluba real estate balina poloti mu Kampala Metropolitan Area balinawo poloti 5 ku 10 zonna za byapa abakuba pulaani z'amayumba bazimba osobola okufuna ennyumba ewedde n'osasula eyo basobola okugoberako okuprocesinga ettaka ly'okufuna ekyapa senga olina ettaka naye nga tolina kyapa genda kuba naffe aba Home Connect Properties Uganda Limited basangibwa Kampala Road Mabirizi level 7 wamu ne Nansana ku Masto Opportunity Bank Building level 2 wojja okubasanga abakulu abo aba Home Connect Properties. Enamba z'essimu oziraba balina ne QR code tunuzaamu essimu yo obenga osobola okumanya ebisingawo byennyinza okuba nga sikuwadde. Era ntambula ne bannaffe Jolink Restaurant and Bachireka restaurant mpya eryawo wansi wa Shell osobola okugendawo ku Jolink awo
nobeera nga osobola okubeera nga weemiisayoko ekyokulya oboze mu kibuga Kampala, oba oli ku Jinja Road awo ogenda Mukono osobola okumulira awo. Balina gardens, bategeka birthday parties, wedding meetings n'ebintu ebyenjawulo. Osobola okugendako ku Jolink Restaurant and Bakireka. Sijja sukano nako olwaleero wabula kugamba bugambi ndi leero ennaku z'omwezi 21 February 2022 z'ennaku z'omwezi obenga osobola okumanya ebisingawo ng'oli ku the final channel. It is the final channel. Be in the know. We out.